mukwano gwange mpuliriza kulamusizza nnyo. Kino kye kitundu ekyokubiri eky'obutambi obukwata ku kubikkulirwa okukulu okwa GEYENA, nga obubaka buno Mukama yabuwa omukyala gwe bayita Catherine Mary Baxter abeera mu Amerika mu kibuga kye bayita Michigan. Obutambi buno omukyala ono yabumpeereza n'ampa n'olukusa mbukyuse mbuse mu lulimi lwaffe oluzaalyanwa Oluganda. Obutambi buno bubunye era butambudde mu bantu bangi, era busobodde okuleetera bangi okwenenya, okukyuka era n'okulokoka. Era buyambye abantu bangi okuddizibwa obujja ababadde baweze mu kukkiriza kwabwe, abamu nga baali balokole, abalala nga babadde si balokole, ne bubaleetera okukkiriza okupya okw'okumanya Mukama waffe Yesu era n'okulokolebwa. Nze akugamba ebigambo bino mpitibwa Sekajja Leonard, nga ndi muweereza mu kkanisa eya Namirembe Christian Fellowship ekulemberwa omusumba Simeon Kayiwa e Namirembe. Mukwano gwange, waliwo GEYENA, waliwo n'eggulu. Ensi erina ebigambo bingi byeyogera, luusi okubuzaabuza emmeeme z'abantu n'okuzibuguyaza zireme okutegeera amazima. Omuntu Katonda yamutonda okubeerawo, nga naye okubeerawo kw'omuntu ono ku nsi n'enneeyisa ye n'okukkiriza kwe bye birisalawo eky'enkomerero. Bayibuli eyogera ku bifo bibiri, eggulu ne GEYENA. Teriyo kifo kya makkati, teriyo kifo kyakubiri kiri awo abantu Katonda kye yabategekera. Omuntu Katonda yamutegekera abeere omulamu ku nsi, bw'aliba amaliriza obulamu bw'ensi eno agenda kusisinkana omusango. Bayibuli egamba nti kuba kyatonderwa omuntu okufa omulundi gumu n'oluvannyuma okusisinkana omusango. Mukwano gwange, nga tonnaba kuva ku nsi kuno era ng'okyategeera, ng'owulira obubaka buno, nkusaba olowooze ku bigambo bino, okyuse obulamu bwo olokolebwe, kubanga Mukama ayagala balokole. Era kyawandiikibwa nti Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala okumanya amazima. Amazima ag'ekigambo kya Katonda tugategeera tulokose. Eddiini obudiini tegenda kukuyamba kumanya mazima, naye ekigambo kya Katonda kisobola okumulisa obulamu bwo, era bwe kimulisa obulamu bwo n'okkiriza n'olokolebwa. Obubaka buno ngenda butandika bwe nti nkutegeezezza kino kye kitundu ekyokubiri. Tuteekwa okukitegeera nti tuweereza Katonda ow'okwagala, naye ate Katonda ow'obusungu n'omusango. Katonda waffe mwenkanya era mutukuvu, bwe tutyo nno naffe tutuukuke eri amazima g'ekigambo kye ekitukuvu. Yesu yaŋŋamba nate tugenda kukkirira mu masekkati g'e GEYENA, kubanga GEYENA eringa eyeebakidde ku mugongo mu masekkati g'ensi. Yesu era yampa ebipimo byennyini ebya GEYENA. Katonda ayagala weerinde entiisa ya GEYENA nga bukyali. Ne tutambula ne tutuuka mu GEYENA, naye mu maaso gye twali tulaga nali nnengera ekitangaala ekyali kyaka akalyolyongo ng'omuliro gwa kyenvunvu. Ne tuva mu bugwanjuba bwa GEYENA ne tutuuka mu kyererezi. Mu maaso nali nnengera ebikolebwa nga byali bingi nnyo. Yesu n'aŋŋamba nti kati tuli mu masekkati ga GEYENA, era singa abantu bange abatumiddwa erinnya lyange baneetowaaza ku nsi ne basaba, ne bakyuka okuva mu makubo gaabwe amabi, nange n'abawulira okuva mu ggulu ne mponya ensi yaabwe n'emibiri gyabwe okuzikirira. Waliwo eggulu ne GEYENA. Abantu mwenna mugolokoke, mukkirize enjiri, mukole obutuukirivu. Ebigambo bino by'owulira bya bwesigwa era bya mazima. Jjukira nti abo bokka abalisangibwa ng'amannya gaabwe gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'Okubikkulirwa essula 19:21 eky'Omwana gw'Endiga, be baliyingira mu ggulu. Ekikolebwa kye twasooka okusanga mu masekkati ga GEYENA kyali mu kkoona ku kasozi akamu akatono era akakwafu. Waalabikanga waliwo ekifo ekyekulungirivu mu masekkati ga GEYENA. Nga nyimiridde ne Yesu natunula mu bwaguuga bwa GEYENA, era Mukama Yesu n'addamu okwogera nange. Yaŋŋamba emirembe gibe gy'oli.
ngenda kubikulira bingi ebifa ku Geyena mwana wange byenjagala obibuulire abantu b'oku nsi. Tuli kati mu masekkati ga Geyena. Yaŋŋamba nti ebintu by'olaba kaakati weebiri mwana wange, era bigenda kweyongera okutuusa okufa ne Geyena bwe birisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro n'ekibiriiti. Ennaku n'okubonaabona bingi eri mu maaso gye tulaga. Tega okutu owulire gwe omubuulizi w'enjiri, kubanga ebigambo bino bya bwesigwa era bituufu. Muzuukuke mu ababuulizi b'enjiri enunula emyoyo, ba evangelists, ababuulizi n'abasomesa, abaawule n'ababuulizi b'ekigambo, nammwe mwenna abaayitibwa okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu bino yali abyogeza obuvumu bungi n'amaanyi ebigambo bino. Bwe natunula kino kye nalaba mukwano gwange. Nalaba obuntu obutono obwambadde engoye eziddugala nga butambula bwetooloola ekintu ekyali ekitono ku kitundu kino eky'Egeyena. Bwe twasembera ne mbuuza Yesu nti kiki kino? Mukwano gwange, muli nali mpulira okutya nga bwe nali sikuulirangako mu bulamu bwange. Niyongera okwewuunya nti Mukama Yesu, kiki kino? Nga Yesu amaze okwogera n'obuyinza obungi era nga nkyalaba obuntu buli obuddugala obwali bwetooloola ekintu kye nali sitegeera. Yesu yamanya ebirowoozo byange n'aŋŋamba nti mwana wange, wulira omwoyo kyagamba ekkanisa. N'aŋŋamba nti waliwo omwoyo oguli munda mu kintu ekyo, jangu okulage. Nawuliranga ababuuka mu bbanga waggulu w'ekintu kino, era bwe twatunula wansi laba mukwano gwange nga gwali mwoyo gwa muntu gwe gwali gugalamidde mu ssanduuku y'abafu. Kino kiwulikika ng'ekyentiisa era kitakkirizika, naye gano ge mazima. Nindaba obuntu obutono obuddugala nga butambula okwetooloola ssanduuku eno ey'abafu, kyokka ng'ekisaanikira kiggiddwako. Munda mu ssanduuke muno mwalimu ŋŋumbagumba nga ziringa ziri endala ze twayogerako mu ssuula esooka ey'obutambi buno ezaali mu Geyena, era mikwano gyange nga ziddayimooni zitambula okwetooloola ssanduuke eno nga bezitulugunya omwoyo guno ogwalimu obubi ennyo. Ono yali musajja era ebiwoobe n'ebiwange byali bimuvaamu nga bisaanikidde ekitundu kino kyonna ekya Geyena, nga tekyali ssuubi yadde okwagala. Omwoyo guno ng'ebyokusuubira okuyambibwa kwonna nga gwabinnyuka dda, era ng'ebiwoobe n'emiranga egy'okusaanawo egyali giguvaamu nga gisaaliza. Emiranga egy'obubalagaze n'ennaku nnyingi byali bibunye wonna, nga bw'asaba okuyambibwa n'okukwatibwa ekisa. Essuubi lye nga lyaggwaawo dda. Mukama Yesu, toyinza kujja mwoyo guno wano, kubanga obubalagaze bw'omusajja ono nga bwali buyitiridde. Yesu n'aŋŋamba nti sirika, emirembe gibe gy'oli. Mwana wange, wano omusajja we yalabira Mukama waffe, ate n'atandikirawo mangu ago okwegayirira okusaasirwa, nga bw'agamba nti Mukama wange Yesu, nsumulire okuva wano, nsumulira nve wano. Omwoyo gwange gukwatirwa ekisa, kubanga mbadde wano ebbanga ddene nnyo. Yesu n'aŋŋamba nti mwana wange, omusajja ono yali mubuulizi wa njiri yange. Yampeerezanga n'obulamu bwe bwonna n'omutima gwe gwonna, era bangi abaalokoka mu kubuulira kwe, n'abamu bakyampeereza n'akaakano mu nsi. Bino Yesu yabyogera mu nnaku nnyingi. Ekigambo kyange kigamba nti mube batukuvu, era kyeyongera nekitegeeza nekigamba nti mube batukuvu nga nze bwe ndi omutukuvu. Kigamba mukwate amateeka gange era mwagale abooluganda, okwegomba okw'amaaso n'obulimba bw'obugagga eby'omu nsi. Ono mwana wange omusajja bye byamubuza. Yakkiriza okukulemberwa Sitaani okusinga okukulembera omwoyo gwange. Mwana wange, ono ku nsi yalina ekkanisa nnene, yalina emmotoka empya ey'akapyata empitirivu, era yalina ensimbi yali alina. Yatandiikiriza nakubba ssente abantu bange ze baawangayo, era we yatandikira okusomesa obulimba, so nga amazima yali agamanyi bulungi. Muli nawulira ennaku n'okusaalirwa olw'omwoyo guno, kuba nali mpulira ebiwoobe n'okusinda kwago nga tebyogerekeka. Yesu n'aŋŋamba nti mwana wange, yabuuliranga ekitundu bulimba, ekitundu mazima. Yagaanira ddala okumugolola ensobi ze, era ne mmutumira abantu bangi yenenya abuulira amazima, naye ye n'agaana. Yali amanyi bulungi enjiri entuufu eya Mukama waffe ey'amazima,
kyokka n'ayagala nnyo amasanyu g'ensi n'okwagalibwa abantu n'ebitiibwa okusinga amazima n'obulamu bwa Katonda. Yali amanyi bulungi obutabuulira njigiriza ndala yonna okuggyako ey'amazima eri mu Bayibuli entukuvu. Oluvannyuma yaleetera bangi okwesittala n'okugwa. Yamaliriza yagamba nti Omwoyo Omutukuvu taliiyo era nti obwo bulimba, era n'agamba nti omuntu asobola okutuuka mu ggulu newankubadde ng'anywako ku mwenge katono ne kaseggereeti n'okwendako akatono ne bw'ateenenya, ebyo si bibi binene. Obubi bungi bwamuyingiramu mwana wange, kyokka n'ateenenya. Yagambanga abantu nti Katonda ow'ekisa tayinza kubasindika mu geyeena, tasobola. Abaagala nnyo era ku kino n'aleetera bangi okugwa okuva ku kigambo kyange eky'amazima, ne bagenda mu nsi ne batandika okunywa omwenge n'okwenda n'okuwasa abakazi abalala, nga eno bwe begomba ennyo okujjanga mu kkanisa y'okuwuliriza enjiri, kubanga enjiri gye yabuuliranga yabanga ebasiisiitira. Yagamba era nti nze Yesu tanneetaaga kubanga mbuye wa Katonda, era nti n'ayagala atwale okuyigirizaako kuno ne mu seminaazi, bwe kityo ekigambo kyange ekitukuvu ne kirinnyirirwa wansi w'ebigere bye. Mwana wange, omusajja ono yakuba seminaazi, yayigiriza mu seminaazi nnyingi, n'atambula yonna ng'agenda ayigiriza ebigambo bino eby'obulimba, era bangi ne bakyukira okudda eri ebigambo bye eby'obulimba okusinga okuwuliriza ekigambo kyange eky'amazima. Mwana wange, jjukira nti omusajja ono yali amanyi bulungi amakubo gange, yali amanyi amaanyi gange n'amafuta n'okwagala kwange byali ku ye. Ye n'alondawo ensi okusinga nze. Kale waakiri obutamumanyira ddala okusinga okummanya ate n'okukyuka okundeka. Kale singa yampuliriza oba singa yafaayo ku mwoyo gwe n'egyo egy'abalala gye yabuza. Teyaddayo kumpuliriza, era ne bwe namukoowolanga nga tassaayo kutuuka okumpuliriza. Yalina amaaso okulaba n'amatu okuwulira, naye n'agaana okulokoka. Yalinga mukaayanira bulamu bulungi bwokka, n'awuliriza eddoboozi lya Sitaani okusinga eryange. Omusajja ono gw'olaba lumu yattibwa, era bwe yafa n'ajja wano. Sitaani abonyaabonya nnyo emyoyo egyabuulira enjiri okusinga emirala. Ku kino era kuno kwe kubonyaabonyezebwa kwe. Mu ntiisa nalaba nga ziddayimooni zitambula zeekaalisa okwetooloola sanduuko eno. Ekyewuunyisa yalabika okuba n'omutima gwennyini, era yenna ng'emikono gye gijjudde omusaayi. Yesu n'aŋŋamba nti omusaayi gw'abangi guli ku mikono gye. Yesu n'aŋŋamba nti amazima yagamanya n'agaana okugoogera. Too late, tewakyali kyakumukolera, omusango gwe gwasalibwa dda. Mu ntiisa n'ennaku ey'ekitalo ne tuva awaali omusajja ono ng'emiranga gye bwe gibuna wonna mu geyeena. Nawulira okulima n'ennaku nnyingi n'enkaaba nti ayi Mukama, kino nga kizibu. Sitaani alimbye bangi, era by'ogenda okuwulira n'ebyo ebiri ku butambi buno bijja kuyamba bangi okutegeera enkwe n'enkola za Sitaani eri abantu bonna ab'omu nsi. Mukama wange, nga kyantiisa okuwulira mu geyeena emirembe n'emirembe. Ne tutambula ne tutuuka ku kasozi akatono. Amayinja gaali geetooloddeyo n'ekisenge eky'obudongo. Amayinja amanene gaali waggulu okwetooloola wonna. Ekifo kino kyali sayizi ng'eya fiyeta, naye nga sitegeera bigenda mu maaso. Kyalabika nga kiringa ekisiigiddwa langi. Yesu n'aŋŋamba nti kye ŋŋenda okukulaga kifa ku mirimu emibi egya Sitaani, era genda ogitegeeza ensi yonna. Wano Yesu yali ambikkulira ebibaawo mu geyeena ne ku nsi, kubanga okuva mu geyeena emizimu emibi egitalabika n'amaaso ag'abantu givaayo ne gyegatta n'omulangiro w'ekizikizo ow'omu bbanga, ne bikola obubi bungi ku nsi okuyita mu Sitaani. Naye ffe abalokole, ŋŋamba ffe abaalokoka, tulina obuyinza ku Sitaani okuyita mu linnya erya Yesu, nga bwe kyawandiikibwa nti mbawadde obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa n'emisota n'okuwangula amaanyi gonna ag'omulabe, era nga tewali kabi konna akayinza okubakola akabi. Yesu n'aŋŋamba nti Sitaani mulimba,
era ngenda kubikulira bingi ku ye n'obukodyo bwe eri bangi ku bantu b'omu nsi. Era bwe yali akyannyinnyonnyola bw'ati bino byonna laba ng'awaali amayinja, mu mayinja ne muvaamu ennyimba ne zijjuza yonna. Nga tutunula twalaba Sitaani ng'ajja n'abasajja babiri abaali ebbali n'ebbali kyokka nga batukubye emigongo. Abasajja bano baali bambadde amaganduula amaddugavu, era Sitaani bwe yagolola emikono gye bw'ati ne wafubutuka mu mabbali g'amayinja abakazi 5. Abakazi bano baalina emibiri ne basimba olunyiriri mu maaso ga Sitaani nga bazina amazina ag'enjawulo nga gava mu music ono, era nga ne Sitaani bw'agolodde emikono gye. Mu ntiisa ennyingi natunuulira abawala bano abaali abalungi mu ndabiko kamala, era nga tebafaanana kubaako kamogo konna. Weewaawo mu nda yange namanya bumanya nti baali bakiikiridde emyoyo emibi egisendasenda egiri ku nsi. Nga ntunula Sitaani yagolola emikono gye, abawala bano ne batandika okuzina amazina ng'eno bwe wafaanana okuba omuliro ogwaka waggulu w'ebigere byabwe. Ekifo kyonna kyali kijjudde obubi obusendasenda obwa Setaani. Mu nda yange ne ndowooza nti Mukama agenda kukola kyate. Setaani n'atandika okuwa abakazi bano ebiragiro nga byakukola bikolobero ku nsi. N'abalagira nti omulimu gwabwe gugenda kubeera ku nsi yonna okukola buli kikolobero kyonna ekibi eky'ekizikiza ekya Setaani. N'abagamba nti ku nsi abatuma bagende basendesende emyoyo mingi okugisuula gijje Geyeena. Ng'eno bwe bamutendereza natunula ne ndaba ng'abawa ebiragiro kyokka n'abalabula ku ekyo ekyandibatuuseeko singa bamujeemera. Mangu ago yagolola emikono gye, era mu kaseera ako kennyini mukwano gwange ne ndaba ng'ennyama y'emibiri gyabwe yonna evaako sipiidi nga basigala ngumbagumbansa ezijjudde zidayimooni n'emyoyo emibi wamu n'ebinyamanyama ebivunze ebya gure. Mukama Yesu, ate kiki kino? Mukama n'aŋŋamba nti gwe tunula era owulirize nnyo. Mangu ago emyoyo gino emibi ne gitandika okukaabirira Setaani nti ayi Setaani, kati tujja kukugondera, tuddize emibiri gyaffe nga bwe gyali. Era ne gikaabirira nnyo Setaani. Nga bwe gikaabirira Setaani, laba emisoto ne girabika nga giteevuunyiza mu ŋŋumbagumba zaabwe. Ne nkaabira Yesu nti Mukama, kiki kino nga kyantiisa nnyo?